nze mbagamba ennaku z'omwezi nga 3 Shalom tagenda zituusa. Ensonga ya Shalom yabadde terina kyetagisa kumutwala luzira, kwawadde okubatabaganya ate nakubira Junior ne mwegayirira Junior ensonga nazivaamu. Ekisinga okunnuma ti poliisi ewuliriza nnyo full figure, kyokka nga ate full figure y'omu ku bantu abasembayo butategeera mu Uganda. Full figure y'omu ku bantu abasembayo butategeera mu Uganda. Kati lwaki poliisi emuwa nnyo obudde? Ey'ensonga muyina okutegeera poliisi obutabako na side. Full figure ayimira ku TV, ayimira ku kitokoze nebamuwaabira temumukwata, kubanga emisango esobola okutwala full figure eruzira gisukka miliyoni. Kati waba yakutta abaana b'abantu, mpozi nga bawa full figure musirikale nga bwavuma ayina jjo mukola ki? Ffe twawemula dda twavumavuma abantu nitwakoowa. Poliisi muddemu ku magezi, abantu abo bombi oba Shalom yavumye it's okay, Junior yavumye it's okay, abo temuddamu kuwuliriza nsonga zaabwe. Era nsaba ekitongole kya poliisi bunnambiro n'ekyamakomera bya Shalom, kuba bano abantu beevuma. You cannot base this a baseless, this a useless issue. Eteeka eggwanga ku bunkenke mbapote Shalom bamunonyeza bawambye emmotoka ye. What case is that? Bano abantu nga bafulu figure besiba mu basirikale abo. You cannot abuse someone's parents ate gwenkya ne bakuvuma, ate gwe n'ogenda n'owaaba ate ne batwala omuntu mu kooti, kyokka tebamuwaabira. I have to investigate on that matter. Era nja kubeerayo mu kooti eddako mbuuza omulamuzi, kooti eddako ng'ennaku z'omwezi tugenda kulwana kwonna. Ennaku ezo Shalom talira Christmas mukomera. I am going to fight. Kubanga full figure ni amagezi tayina, atategeera yasibye ategeera. Poliisi ejjudde kawukuumi, poliisi ejjudde nedda. And when byabakama came, there was some discipline in police. Sisobola kubeera ku ekyo. However much kiswaza eggwanga nti full figure wabidde omuntu ne bamusiba nga full figure abeera awemula abakungu, awemula abantu batakwatako. That was wrong. And it's wrong, and it's wrong. Me, I stand with my word, and I stand firmly, I stand committed, I stand. Nze mbagamba ennaku z'omwezi nga 3 Shalom tagenda zituusa. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda. Empumba gyawumbamu ebigambo, enkwata gyakwatamu ensonga. Namulabye ng'akyazizza Bobi Wine. Ebigambo bye byabadde byankizo, ebigambo byabadde birungi, ebigambo byabadde bizimba eggwanga. Baganda bange tuli bana Uganda, okuzivumagana okwemuligana tekijja kutwongerako nga bana Uganda, naddala ffe abaana bannambi. Nze mbabuulira, nze byankosaako mbimanyi. So kati mumusobola kufuna example okuva gyendi, naye nga full figure alekerawo okuvuma abantu ne weesigama ku poliisi. Omwana ajja kutegeera nti kati ogenda musiba akola ekirala. Ensonga ya Walukagga nalabye obujega ng'ekitongole kye tulina mu ggwanga ekyelectoral commission kyabujega nnyo okujja Walukagga mu kalulu. Kiswaza eggwanga lyaffe ne system ne integrity mu ggwanga bw'erina okubeera, kubanga ekitongole kino ekyelectoral commission omulimu gwakyo omukulu gusunsula. Ensonga lwaki bateekawo nomination day. Once you nominate someone, oba omaze okukakasa nti ebitabo bye biwera, ekitegeeza omala omunominatinga nga gwe amagezi go ne gakulaga, gubeera mulimu gwa kooti, oli kuddukira mu kooti n'awaaba. Ate ekitongole kye kimu Walukagga gye yasasulira ssente ne bamunominatinga ate kyekyamugjeeyo. Obwo bujega, obwo bujega. Mwami byabakama mwatuswazizza ng'eggwanga nti ekitongole ekyanominatinga omuntu ekimukakasa nti empapula zawaddeyo ntuufu, kyekitongole kyekimu kyekigamba mbu ate omusajja teyasoma. Why did you nominate that person? The requirements. Actually verification, nze bwe mba nze ntwala ekitongole ekyo mu kkooti ne kindiyirira. Ekisookera ddala tekirina buyinza kulondoola ebipapula by'omuntu nga bwe kitafuna buyinza kumanya oba Walukagga ebipapula byewaayo bituufu. System eba nfu.
system ebanfu, system ebanfu. Ekitongole ky'electoral commission musana kulimirwa, muli basiru, mulabiseze eggwanga lyaffe ne gavumenti. Tosobola kunominatinga muntu ng'ate tonakakasa nti empapula ze ntuufu. Wali mumukubira wali mugamba empapula zonfu. Now eggwanga liri ku bunkenke Walukagga, mutuse n'okugenda mu kooti. Okunominatinga Walukagga kyali kimaze okukakasibwa nti ayina ebipapula. Kyokka ate ekitongole kye kimu ekitegeeza muli banafu nnyo, musaana goba mwenna kutandika ku byabakama.